Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video olunaku olwaleero nze nammwe abakyala njagadde mbawe eddagala lino bigenda kubeera ebikolo 5 bigenda kuba bibayamba naye ng'osobola okukozesaako ekimu naddala mmwe abali mu kibuga abali ebweru ku byeyo eddagala lino ligenda kubeera nga libayambira ddala mu ababeera balina obuzibu bw'okubeera nga musiibwa nga mulumbibwa obulwadde bayita obwa kandida kusinga tunuulidde nnyo mmwe abali mu bibuga wamu nammwe abali ebweru ku byeyo mu mayumba eyo mu bawalabu mubeere nga mukozesa ku ddagala lino kyofunye ky'oba okozesa ebikolo 5 bye ngenda obbawa. Ekikolo ekisooka galiki oyo mulungi nnyo mumwe abasiibwa wansi ng'olumbiddwa obulwadde bw'okusiibwa mu bukyala bwammwe ng'ovaayo amazzi agatali malungi amakyafu funa galiki oyo. Galiki osobola omukozesa mu ngeri ya mirundi 2. Osobola okumusekula n'omuteeka mu mazzi n'omunyigira mu mazzi amazzi ago n'ogasengejja n'obeera ng'otawaaza amazzi ago beera ng'ogatawaaza ojja kuba oteera bulungi nnyo. Ekirala galiki osobola okuddira galiki ofunako empeke emu n'ogifumitafumitamu obutuli empeke eyo omala ogifumitafumitamu obutuli nga buwerako teekamu wuuzi yisaamu wuuzi omale okasonseke mu bukyala bwo kwegamba kikulu nnyo okateekayo ng'okayisizaamu wuuzi eyo esigale ebweru naddala ng'ogenda kwebaka osobola okukateekayokko naye galiki alimu akaluma galiki oyo abalagalamukko naye osobola okigumira ekyo nga naye mulungi nnyo mu kujjanjaba mu abakyala abeera basiibwa wansi infection zijja kuba zibakendeerako naddala nga waakazifuna nga waakafuna okusiibwa okwo kandida nga kakulumba beera ng'otunuulira eddagala eryo lijja kuba likuyamba. Eddagala eri mu kifo ekyokubiri n'enniimu eyo nnungi nnyo mu kujjanjaba mu abakyala abasiibwa abavaayo amazzi amakyafu beera ng'ofuna enniimu osobola ogifuna ng'eyengedde bulungi oba nga teyengedde teeka amazzi mu bbaafu oba mu kabaketi nga matinitini kuba enniimu eyo wansi bw'omala gisale ddira juyisi w'enniimu omuyiwe mu mazzi ago g'otadde mu kabaketi teekamu amazzi nga matono enniimu yeeba esingamu iwamu juyisi w'enniimu oyo juyisi oyo omala sengejja bulungi bw'omala beera ng'otawaaza eddagala eryo litawaaze ng'oliyingiza munda ligenda kuba likuyamba bulungi nnyo ggwe omukyala asiibwa oba avaamu amazzi amakyafu kozesa enniimu eyo ejja kukuyamba okwejjanjaba. Eddagala eri mu kifo ekyokusatu taaba oyo naye mulungi nnyo mu kujjanjaba mu kubeera nga atta obuwuka obwo obusinga obbasumbuwa nga weetakula osiiyibwa ovaayo amazzi amakyafu osobola okufuna taaba ono ofuna ekikoola kya taaba oba 2 n'obiyengera mu mazzi biyengere mu mazzi bulungi nnyo amazzi ago gasengejje bulungi nnyo beera ng'otawaaza amazzi ago ng'ogayingiza munda. Taaba naye ajjanjaba bulungi nnyo obuzibu obwo obwa kandida okusiiyibwa lwakuba obuzibu bw'alina naye abalagalamu akatinitini n'olwekyo eddagala eryo lijja kuba likuyamba. Njagadde ntunuulira eddagala eryo eryangu ly'osobola okufuna n'oba oli mu kibuga ng'ojja kulifuna bulungi nnyo n'oba oli ku kyeyo nga naawe osobola okulifuna. Eddagala eriri mu kifo ekyokuna ekigagi ekyo nakyo kijja kuyambako okubeera nga wejjanjaba okusiibwa ku kigagi salako okungulu gyamu eby'omunda ebyo ebibeera munda binyigenyige bulungi nnyo bw'omala okubinyiga osobola obbikwatamu n'obeera ng'osiiga mu bukyala bwo bikwatemu nga bw'osiiga oba osobola obbigatta mu tuzzi otuzzi nga tutonotono n'obeera ng'otawaaza otuzzi otwo mw'otadde ekigagi ekyo ebyo eby'omunda eby'ekigagi by'olina okuteekamu oba osobola obbikwatamu nga bw'osiiga mu bukyala bwo munda kijja kuba kikuyambako. N'ekigagi kirungi nnyo mu kujjanjaba naddala mu abakyala abasiibwa abavaayo amazzi ago agaba amakyafu. Eddagala eddala eri mu kifo ekyokutaano yogati gye twandiyise yogati plain oyo ataliimu kintu kyonna ebiseera ebisinga atera kubeera wa white abeera mweru ne yogati oyo mulungi nnyo yogati oyo omukozesa mirundi 2 osobola okubeera ng'omunaabako wansi n'ekirala beera ng'omunywa ajja kukuyamba okubeera ng'alwanyisa obulwadde obwo bw'omutera okufuna wansi. Yogati mulungi nnyo mukozesa emirundi 2 beera ng'omunywa ate n'ekirala osobola okunaazayoko ku yogati
okitegeera olunaku osobola okikola omulundi gumu n'obeera ng'onaazaako yogati oyo wansi mu bukyala bwo, naye ng'ekikulu kya byonna yogati oyo obeera ng'omunywa. Oba onywa yogati ataliimu kintu kyonna gw'oba otunuulira abeera ng'omunywako, ajja kuba akuyambira ddala eddagala lyeryo. Okuggyako n'ekirala kye mbasabamu abakyala, amazzi nago kikulu nnyo okubeera nga muganywa. Mutunuulire nnyo amazzi ago, beera ng'okozesa eddagala eryo naye nga w'onywa nnyo n'amazzi, nago gajja bayambako okubeera ng'ekirwadde ekyo kibavaako mu bwangu, ekyokusiibwa, okubeera nga wansi toli bulungi. N'ekirala obuwale bwammwe mugezeeko okulaba nga mwambala empale ennyonjo nga zikaze bulungi, kijja kuba kibayamba. Era singa obeera osobodde nga wooli nga oli wekka tolinawo bantu bangi, obuwale obwo osobola obuyisaako eppaasi ng'eyokya, osobola okuyisaako eppaasi n'ogezaako okutta obuwuka obuyinza okubeerako. Kijja kuba kirungi olw'ensonga nti ekyamazima empale ezo zikola kyamaanyi nnyo nazo okubeera nga zibaleetera obuwuka obwo obusinga obbasumbuwa. Mugezeeko okubeera ng'empale muzooza ate zikale bulungi, mubeere nga muzambala. Kambawe WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza ky'otategedde ku ddagala lino, nja kwongera okunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 0778737 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti, YouTube channel yaffe. Kye mbasaba mugende maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi, mweraba.